Omusango gw'okulya mu nsolo kwe okuvunaanibwa munnabyabufuzi retired Colonel Dr. Kizza Besigye kaakano gukyusizza obwanga oludda oluwaabi lutandise okulumiriza Dr. Kizza Besigye ne munne Hajji Obed Lutale nti batiisatiisa abajulizi ba gavumenti. Kino kizzeewo oluvannyuma lwa kkooti olwaliro okutuula okuwuliriza okwemulugunya n'okwongera okuwuliriza enteekateeka ez'okweleeta abajulizi ba gavumenti mu musango gwa Dr. Kizza Besigye. Gavumenti eteekateeka okuleeta abajulizi 6 begamba nti bagenda kulumiriza Dr. Kizza Besigye wabula nga gavumenti eyagala kubaleeta mu ngeri ya kyama nga tebalabiseeko mu kkooti butereevu nti olw'ebyokwerinda byabwe. Mu mbeera ey'akalipo ku nsonga ey'okuleeta abajulizi mu kyama, omuwaabi wa gavumenti Joseph Kyomuhendo bw'asoyeddwa kajujjujoyibuuzo ku nsonga eyo akyusizza obwanga n'ategeeza nti beeraliikiridde ku kuleeta abajulizi abo mu kkooti n'okubaleeta mu kyama okulumiriza Dr. Kizza Besigye kubanga Dr. Kizza Besigye ne banne basazeewo okutiisatiisa abajulizi abo nga bayita mu muntu omulala akaakano ayitibwa Frank Kihehere. Ng'alabiseeko mu maaso g'omulamuzi Emmanuel Baguma, omuwaabi wa gavumenti Kyomuhendo ategeezezza kkooti nti okutiisatiisa okw'engeri eno kutuuse ku bajulizi bonna 6 gavumenti badde eteekateeka okuleeta mu musango guno era nga ku abajulizi bano okutiisibwatiisibwa kubatuukako mu ngeri ya mitimbagano okusinziira ku bujulizi obuleeteddwa bakakensa ba poliisi mu kunoonyereza ku buzzi bw'emisango naye nga bakakensa abo agaanye okubaatula mu kkooti. Kyomuhendo ategeezezza kkooti nti amaka abooluganda olw'abantu bano 6 abajulizi ba gavumenti nabo kaakano bali mu kutya okutagambika olw'okutiisibwatiisibwa abantu baabwe kwe bayitamu. Wabula bannamateeka ba Dr. Kizza Besigye okuli Ssaalongo Erias Lukwago, Bayani Tulinawe ne Ernest Kalibala basoyezza Kyomuhendo ebibuuzo eby'omujjirano nga bamubuuza 4 n'akataano ku byayogera nga bagamba nti n'oludda oluwaabi lulemereddwa okwanja ensonga enkulu wadde okutegeeza kkooti bakakensa bye bakozesezza okwekebejja obujulizi. Bannamateeka ba Dr. Kizza Besigye era bategeezezza nti kano kakodyo ka gavumenti okutandika okubazanyisa jangu okwekule mu musango guno ogututte ebbanga eddene bwe lityo kwe kusaba omulamuzi nti abigobe. Besigye avunaanibwa ne Hajji Obed Lutale wamu ne munnamagye Captain Denis Sowola ku misango egyekuusa ku kwagala okuvuunika gavumenti ya Uganda nti nga baatuuza n'enkiiko mu bibuga by'ensi ez'enjawulo ne baluka olukwe olw'okutemula Pulezidenti Museveni. Ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM kibakanye ne kaweefube w'okukunga abawagizi baakyo mu ggwanga lyonna okubateekateeka olw'okulayira okw'omukulembeze w'eggwanga okunaaba Ssabbiiti ejjanga ennaku z'omwezi 12 mu kisaawe ky'ameefuga e Kololo. Mu nsisinkano ebadde ku kitebe ky'ekibiina ky'NRM ku kya Dondo Road mu kibuga Kampala eyeetabiddwamu bassentebe ba disitulikiti wamu n'abakulembeze omuli n'abateesiteesi b'ekibiina ky'NRM ku mutendera gwa disitulikiti. Abakulu mu kibiina ekyo bawabudde abakulembeze ku mitendera gya wansi ku disitulikiti ngeri gye banaakungamu abantu okwettanira n'okwetaba ku mikolo gino. Ssaabawandiisi w'ekibiina ky'NRM Richard Totwo ng'ategeezezza nti wadde nga gavumenti eri mu mitambo gy'enteekateeka z'emikolo egy'okulayira kwa pulezidenti ng'ekibiina bakwatibwako obutereevu kubanga balina okukunga bannakibiina ekyo naddala abakiise okuva mu buli disitulikiti abaneetaba ku mikolo gino. Onera ategeezezza nti abakulembeze b'amawanga 30 be basuubira okwetaba ku mikolo gino egy'okulayiza Pulezidenti Museveni. It's going to be a very colorful day. We are expecting very many international and continental guests. By the record from the National Organizing Committee, we're already having about 35 heads of states who have confirmed coming. From within fraternal political parties around Africa and outside Africa, we're already having 19 parties that have confirmed. Among these, we have confirmation from the ANC of South Africa, ZANU-PF of Zimbabwe, FRELIMO of Mozambique, MPLA of Angola, and many others. Richard Totwo era agambye nti ng'ekibiina balina emirimu egikolebwa munda
mu kaweefube ow'okugonjula n'okukangavvula bannakibiina kye NRM abasalawo okuvuganya nga bannamunigina mu kulonda okwakaggwa. Ebyo nga bikyali bityo ng'esigadde ennaku mbale okulayira kw'omukulembeze w'eggwanga kubeewo n'okwabaka ba paalamenti abamu ku bannabyabufuzi abakyala n'abalwanirira eddembe ly'abakyala mu mukago gwa Uganda Women Network awuwoneeti bannakuwavu nnyo olw'omuwendo ogw'abakyala abayiseemu mu kulonda okwakaggwa. Bano mu nsisinkano etudde mu kibuga Kampala abakyala bategeezezza nti okulonda okuwedde kwasusseemu okutyoboola eddembe ly'obuntu, okukubwa emiggo, okuyiwaayiwa ensimbi wamu n'ebirala ebyaviiriddeko abakyala bangi okwetamwa olw'obutaba na nsimbi zibasobozesa kuvuganya. Abakyala bano okuva mu bibiina by'obufuzi n'ebitongole by'obwannakyewa bagambye nti omuwendo gw'abakyala abawangudde ebifo mu kulonda okwakaggwa mutono nnyo bw'ogeraageranya n'okulonda okwayita. Rita Achiro Senkulu w'omukago gwa Uganda Women Network agambye nti abakyala bangi baasoomoozebwa nnyo mu kulonda okwakaggwa. The Rhoda Kalemas, the Joyce Mpangas, the Francis Akelos, the women who were there in the Legico and even before, and those who came after them, the Rebecca Kadagas, the Miriam Matembes, the Winnie Bianyimas, the Betty Bigombes. These women had to step up many times on their own, and they spoke for us. They gave us a foundation. Some of us came along the way and did the same, but we are seeing that the younger generation, of course, as I said, the context evolving, the challenges are changing. That recommendation is so valid. Alicia Sianuti Alaso yali omubaka wa paalamenti owa Serere era nga munnakibiina kya Alliance for National Transformation naye asabye bakwatibwako ensonga bateekewo enkola ezisobozesa abakyala okweyagalira mu by'obufuzi. Alisa Alassano okoddeyo n'ekizibu eky'etteeka erya Sovereignty Bill 2026 eryayisidwa paalamenti olunaku lw'eggulo n'agamba nti ligenda kwongera okunyigiriza abantu naddala mu kisaawe eky'ebyobufuzi. Ye Dr. Lina Zedriga akolanga senkulu w'ekibiina ky'ebyobufuzi ekye-NUP mukadde kano ng'asinzidde mu lukuŋŋaana luno n'asaba gavumenti okuyimbula abantu bonna naddala abakyala abaakwatibwa ku misango egy'ebyobufuzi mu kulonda okwakaggwa sinakindi basimbibwe mu mbuga z'amateeka oba nga balina emisango bawozesebwe. Betty Ethel Naluyima omubaka omukyalo wa disitulikiti wa Kiso ne Naabagabe Flavia Kalule omubaka omukyalo w'e Kasanda era akulira ekiwayi ky'abakyala mu kibiina ky'NUP bagambye nti bannaabwe bangi baalemererwa okuwangula ebifo olw'embeera enkalu bwe yaliwo mu kulonda okwakaggwa gye bagamba nti yava kubakulira embeera ebyokwerinda mu bitundu eby'enjawulo n'abaateekateeka okulonda abakkiriza amavuunyo okubaawo. N'okubibwa abakyala bangi betwalaba baasibibwa, abakyala abaawambibwa, abakyala abaakubibwa emiggo, abakyala baali benyize mu bululu, bonna nga bafuna ebisago eby'enjawulo. Ebyo binafuya obukulembeze ggwanga lino era byongera okumenya emitima gy'abakyala naddala abo abatono be tulina aba bafunye embavu ez'okwesimbawo. So twetaaga okutereeza nga tujja amagye mu bululu buno. Amagye tegalina kye gakola mu bululu buno. Twetaaga amateeka amakakali ag'ebyokulonda okumanyira ddala ani avunaanyizibwa ku byokulonda era tubitambuza bitya era bivayo bitya. Twetaaga okujja bakada ba NRM okulondesa. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga awabudde gavumenti nti efeeyo nnyo okumanyisa bannayuganda ku nteekateeka zaayo mu bwanjulukufu abantu bakome okuzibuusabuusanga. Katikkiro bino abyogedde asinkanya abaddukanya ekifo omufulumizi w'amawulire ga gavumenti amatongole ekiyitibwa Uganda Media Center abakulembeddwa mu nnamawulire era ssenkulu waakyo Alan Kasujja. Amawulire geetaaga abakugu naye ennaku zino olw'emitimbagano twakyerabira. Tulowooza nti buli muntu alina essimu seereza asobola kuba naye munnamawulire era mulaba abantu buli omu ayogera ono yayogera biri, abantu abamu babeera okubayomba bakola batya kubanga tebamanyi nti amawulire geetaaga obukugu obukusobozesa okutegeera ekiyamba bw'obuulira amawulire atali mutendeke byasanga byakola. Ennaku zino abantu baagala babagoberere ku mitimbagano era bwe nabadde mu lukiiko nabagambye nti kikulu nnyo omuntu bw'alowooza ebintu 10 ayogereko 2
naye abatalina bukugu balowooza bibiri ate ne boogera 10 era oluusi kireeta ensasagge si mu Uganda mwokka nno. Katikkiro akinogaanyiza nti alina essuubi ddene mu bukulembeze bwa Alan Kasujja olw'obumanyirivu bwe mu kisaawe ky'ebyamawulire ku mutindo ogw'amawulire agagenda okufulumiranga mu kifo ekyo. Tuli mu kaweefube ono w'okulwanyisa Mukenenya nabadde eyo kasensera eyo naye siyinza kutuuka buli wantu wonna naye amawulire gatwala obubaka obwo ne butuuka ku bantu. Amawulire kye kidduka n'amafuta eby'emirimu gye tukola. Awo nno tulina essuubi ddene nti media center naddala wansi w'obukulembeze bwo ejja kutuyamba enteekateeka za gavumenti. Gavumenti erina enteekateeka nnyingi naye abantu tebazimanya. Enkola zeebeerese ku nsonga ez'enjawulo, emiganyulo egiriwo abantu tebabimanya. Naye ggwe olw'obukugu bwo ndowooza nti bajja kubitegeera era kijja kuba kirungi nnyo nga tukwataganye. Bwakabaka bw'abantu ne gavumenti naye efuga abantu be twogerako be bamu. N'olwekyo bwe tukwatagana nkakasa ijja kutuyamba okuggusa enteekateeka zaffe. Era nkusaba ekimu by'osaana okuteeka mu nteekateeka yonna mutayiika sobozesa bannayuganda bonna okuwulira nti mu Uganda ffenna tujaamu. Ye Alan Kasujja agambye nti waakufuba nnyo okusimba essira ku nsonga ezizimba eggwanga mu by'enkulaakulana mu kaweefube w'okukyusa embeera z'abantu okuva mu bwavu. We'd like to see this country progress, and as a result, what we are encouraging people to do more than anything else is to put money in their pockets. We are very experienced in rallying people around that cause, and the reason why we thought it important to meet with you is to first of all assert the fact that we are strategically aligned to work together to communicate the important message of development to Ugandans, and also very importantly to learn from your experience, sir, because we know that you have traversed this country encouraging people. So as a result, sir, thank you for according us time so that we can learn from that experience. But also it's important that we understand that this country is for all of us, and we are all heading in the same direction in as far as prosperity is concerned. Charles Seruga Matovu nga naye waby'ampuliziganya ku Uganda Media Center yeebazizza Kamalabyonna olw'obuweereza bwe obuluubirira okulongoosa embeera z'abantu. Ebyo nga bikyali bityo, Katikkiro wa Buganda akyazizza omuyimbi Omujamaica Grace Latoya Hamilton amanyiddwa nga Spice nga yeeteekerateekera ekivulu kye ekigenda okubeera ku Cricket Oval. Omumbuga yeebazizza ekitongole ekya Uganda Tourism Board ne Buganda Heritage and Tourism Board olw'okutumbula ebyobulambuzi mu Buganda ne Uganda yonna, era nga baagazisa abayimbi nga bano okulambula ebintu eby'enkizo n'okutandikawo emirimu. Spice yeebazizza Obwakabaka olw'engeri gye butumbulamu obuwangwa n'ennono, era n'ategeeza nti emmere ye Uganda nnungi emuwomedde okukamala n'embifo eby'obulambuzi. I feel so at home when I'm here. Something about just being around you guys, I feel so at home. I want you to know how grateful I am to be here, exploring your culture. It means a lot to me, which is why I decided to stay for 9 days, because I wanted to explore it all. So I'm very grateful to be experiencing it. Your food, and I have been enjoying your food. Mokusooka, Katikkiro yasisinkanye abayizi okuva ku ssettendekero wa Islamic University in Uganda IUIU abaakiisa embuga nga bakulembeddwamu munnamateeka Galiwango Ashrafu ne Musanje Akateregga akulembera abayizi. Bano baayuzayuzizza Katikkiro olw'obuweereza bwe bw'ebibala mu myaka 13 ng'akutte eddamula. Ensonga yatuleeteza okukiika embuga tuli bawulize eri Namulondo kwe kujja. Ensonga ey'okubiri okuyozaayoza Mukama wange tuzze okujulira obukulembeze bubadde bwambala erife ng'abayizi ate era n'emiti emito. Mukama wange obukulembeze bubadde bwankulaakulana y'ensonga lwaki Baganda baffe mu mateeka bayongerako okulima emmwanyi nga bawulidde omulanga gwo ogw'emmwanyi terimba. Mukama wange obukulembeze bw'otufunye emikwano kyova olaba nti abavudde mu bitundu ebirala basobodde okujja mu maaso go ssebo. Tetujja kukoma kujja kukiika mbuga, twagala n'okujja okuleeta oluwalo. Bano Katikkiro abakuutidde okubeera n'ebiruubirirwa ebibatuusa ku buwanguzi babeere n'omugaso eri ensi eno. Buli muvubuka yenna ayagala okuyitimuka ateekwa okubaako n'ekiruubirirwa mu bulamu. Ne bw'oba osoma amateeka ojja kufuuka munnamateeka, naye olina kiruubirirwa ki? Mu Lungereza dreams, goals,
mu Luganda no temugamba nga nti nyine ekirooto oba oyogedde Lungereza mu Luganda Abangereza oyinza ogamba have a dream ekimu ne goal naye mu Luganda bwoga nti nyine ekirooto mukimanyi omuntu ayogera ebintu ebitasoboka singa Ibrahim Musanja agamba bane nze Katikkiro bano bonna bajja mugamba nti gwoloota mwali muwuliddeko omuntu gwe bagamba nti gwoloota kubanga mu Luganda bwoloota bibyakwe weebase n'oloota ebintu oyinza okuloota nga oli mu bire nga toli mu bire. Gavumenti yekakasizza nti yekutte omusajja abadde yeeyita ambassador wa Nigeria nga anyaga n'abantu mu kibuga Kampala. Akwatiddwa ye Mugisha Keith King ng'azaalwa y'ekisolo ng'ono abadde yeeyita ambassador wa Nigeria era nga alina n'obugombe ne bumotoka bumuseguliza ekkubo wamu n'amaka mwasula ge yasaaka akapande akalaga nti maka ga ambassador. Omwogezi wa Minisitule y'ensonga ez'omunda mu ggwanga Simon Peter Monday ategeezza bannamawulire nti omwami ono abadde atambula ne konvoyi ey'amaanyi mu luseregende lw'emmotoka olw'amaanyi era nga erimu n'emmotoka ez'ebbeeyi nga n'abasirikale b'oku nguudo batya okumuyimiriza. Emmotoka zino eziriko obutwala obumyasa obwa red blue green ne complete ne siren ku kkubo nga teri amuyimiriza. Bwasanga ba traffic mu kkubo nga abakuba bukubi mataala ng'ayitawo nga bino byonna bikola of course kugezaako kulaga amaanyi ge ate twakizudde nti abadde yeeyita ambassador naye nga emmotoka z'abadde avuga zibeerako private number plates naye nga ye munda oluusi abeera ng'ayambadde uniform z'amagye nga ayambadde IDs eza United Nations nga alina ebbaluwa ez'ekimpatiira kuva mu ofisi ya president nga bwe muzirabye wali nga kwegamba okumulaba kyandibadde kizibu nnyo okumukwata mu kkubo. Simon Peter Monday agambye nti bayazizza amaka g'omusajja ono omufere basanzeemu ebyokulwanyisa bingi omuli nga kwotadde n'omusirikale abadde akuuma amaka ge nga yamwambaza n'ebyambalo ebyefaananyiriza eby'eggye erikuuma omukulembeze w'eggwanga SFC. Bwe twakoze search mu maka ge Ensasa twazudde ebintu biyitirivu, twazudde emundu ennene ennyo eyo machine gun nga bwe mugirabye ne tuzuula pistol amasasi walkie talkies engato z'ekimagye twazudde passport alina passport nga 6 eya Uganda eya Brazil eya Seychelles eya UK passport zonna azirina nabira ne national ID ye Kenya kati ye ebintu bibyakola bw'omukwatira Kenya ng'ajjayo national ID ye Kenya okulaga nti muna Kenya bw'omukwatira mu Uganda ng'ajjayo passport ye Uganda ne national ID. Simon Peter Monday yagambye nti omukulu ono okumukwata basoose kulabulwa okuva mu ggwanga erya Brazil aba bategeeza nti awenjezebwa kubanga bwe bamukwata ogwasooka yabalaga passport ye Uganda naye olwamuyimbula kakalu n'abaddukako n'adda wano mu Uganda. Gavumenti egamba nti omwami ono Mugisha Keith King musajja azaalwa ye Uganda mu bitundu by'ekisolo naye nga amaka ge gali wano mu Nsasa municipal y'Ekira mu district y'e Wakiso. Era gavumenti egamba nti mu mwaka 2010 mu nsi ya Kenya omusajja ono yakwatibwa n'ebiragalalagala ku kisaawe kya Jomo Kenyatta International Airport bw'atyo ne bamusiba emyaka 12. Mugisha Keith King agombeddwamu obwala bwe bamukwatidde bamusanze n'ebiwandiiko ebijingejinge okuli ne passport ya Uganda, ez'e-Uganda, eza Seychelles, Eswatini, yamanyibwa ennyo nga Switzerland, Belgium, Bungereza, Brazil n'amawanga amalala okugattako endagamuntu ez'ensi eziwerako. Embeera mu Irani eringa eraga obubonero obw'okuzzaawo emirembe n'omukwano wakati wa Irani ne Amerika. Agava Irani kagamba nti abakulu mu Irani batandise okwetegereza ensonga ezawandiikiddwa ku lupapula mu bintu Amerika byayanjizza ebyetaagisa okuzikiza olutalo. Era ensonda zigamba nti Amerika ne Irani bombiriri banaatera okutuuka ku nzikiriziganya ku bukwakulizo buli omu bwe yateeka ku munne mu kuzikiza ebyokulwanyisa.
ensonga erowoozebwa nti eyinza okusinga okuva ku kalumanywera yekwata ku bya Iran okuzikiza okuweesa ebyokulwanyisa bya nyukiriya, era kino kirowoozebwa nti kiyinza okukeereyamu ku nteeseganya ezo. Omwogezi wa minisitule ya Iran y'ensonga ez'amawanga amalala ategeezezza nti Iran essaawa yonna egenda kutuusa obubaka bwayo eri Pakistan, kubanga Pakistan yasalawo okutabaganya Amerika ne Iran kuweesibidde ku nsonga y'enteeseganya, ku nsonga y'okuzikiza olutalo olwo ne ku bukwakulizo Amerika bwe yateekawo. Wabula agafa mu Amerika galaga nti President Donald Trump yakyakangaza nti enteeseganya Iran yesinga okuzeetaaga, era bakyagiwadde akalembereza ekkaanye n'ebiri mu bukwakulizo bwa Amerika bwe kigaana Amerika neetegefu okubaddamu.